balungi abalabi b'emikutu gyaffe gino ne mbeebaza emirimu gye mutuusaako engalo nga bulijjo nabagamba nkyaza muganda wange Alex Luwemba sajja munnabyabufuzi. Omusajja ono nakye nali mujjukirako kintu kimu, alina omukwano ogutazikira walaga omugenzi Segirinya omukwano. Abantu abasinga bwe mubeera mu bizibu bakudduka era bakulaba nga ogudde mu kalulu ne bakudduka naye wabeererawo omugenzi Segirinya nga sente zikuweddeko. Kati ogenda kulaba abantu abadduka walukagga nga ne bwakuba essimu tebaagala kukwata kubanga wa bizibu. So nkwebaza okubeera ng'olina omutima omulungi. Ssebo nsaba obuuze ku batulaba. Neeyanza nnyo abalabi baffe Uncle Kwezi n'abalabi baffe ku mikutu gyaffe egy'enjawulo olw'omukisa gwe mutuwa Mwami Kwezi. Ssebo. Ate abalabi baffe beebale ku subscribinga, beebale ku sharinga n'ababusalayo. Yes. Ne babutambuza. Ne basalayo kapati akabanyumira tetubayinaako buzibu. Naye nabakkiriza basale. Emboozi yonna muba mugisangayo ku channels ezaffe ez'enjawulo. Mwami Kwezi nze Luwemba Luusa Muhammad neesowoddeyo ku bwa Lord Kansala. Ekyobusiraamu wakisigaza? Ekyobusiraamu badde manyi nti gundi bwe yafa Segirinya ekyobusiraamu n'okita. Musajja musiraamu. Bakukomola? Wirukapu sigirina. Tosobola okutola shahadu nga wirukapu kweri. Kye basooka okukola ye wirukapu. Ne bagijjako. Okay. So abantu baffe ab'ekyebando Kikaaya Kanyanya ne Komamboga akabunuka nka radio. Oli ku muleereetu. Mwami Kwezi nga nziise bantu. Nga nsitudde mirambo. Saagala kulangira balonze eyo si yenkola yange. Naye mutunule mu ebyo byenkoze Luwemba musindika ku sitewolo kubanga bonna abaliwo ekifo ekyo Luwemba nkigwana ngende nwane. Nga bakikuwa lwa kusitula mirambo na kuziika oba? Abangi bankubagize. Bakutwale mu mochale gy'okola. Bankubagize. Kati mugwana genda mu mochale. Tosana genda mu sitewolo. Mwami Kwezi. Kati nze genda abantu abaffe ery'okulonda tafaali kiri ogase ku community. Kati nze nja kwogera Elias Lukwago mugambe nti musajja wange Luwemba abadde asitula emirambo aziika mufunira omulambo musite mochale. Era n'obukiiko obwo weebuli. Atuuleeyo. Yes. Kale bakutwere. Njagala kutuula ku physical planning. Awaliwo ssente ku physical planning awo. Bino ebyekiteezi byonna byandibuddewo nga Luwemba kwendi ku public health. Tebisobola kugwawo. Nze ngende ku sitewolo nebike blanket y'ekyoya. Tebisobola kukola. Walimba ngenze kwogera bigambo. Omaze obabuuza? Maze okubabuuza. Kale bwetutebe tutandise ne muganda wange Alex Luswa Luwemba. Ffe tukola bwe tutyo ne tulune abalabi baffe ne mutaboweebwa nnyo wabula nga mbajjukiza nti aba Molax Tour and Travel be batuyambako nate okutufunira empapula ezituyamba okufuna visa ogenda mu ggwanga erya Amerika, Bungereza, Bufalansa n'amawanga amalala gonna. Bw'obanga gy'oli oyagala kutambulako ky'oba okola jangu ku Molax Tour and Travel ku offices zaffe tukuyambe. Naye mujjukire bwe muba mujja okubaako bye mwogera byonna osasula consultation fee $5,000. Omanye abantu bayo. Mwami Kwezi abo batwala ani? Batwala batya? Namuga nti okumanya details sasula $5,000. Omuntu ayagala ayogere naawe saawa namba ku simu. Akumalira ebiseera. Nedda abantu bali busy. Ensi yakyukamu. Abantu baagala kubamalira biseera. Bw'oba olina ky'obuuza nga toli well versed. Sasule $5,000 obuuze byonna by'oyagala. Ne malwaliro yonna bwe kiri consultation fee oyagala kulaba dokita $10,000. Nze natwala muwala wange juze Mmengo ng'ali bubi nnyo. Nga bamanyi ekimuluma nange nkimanyi nkibagambye ne banterako consultation fee $5,000. Naye nga tewali okiraba. So kaakati aba Molax mugende $5,000 consultation. Bw'oba okuba essimu consultation $5,000. Gwe bw'oba toyagala kutambula kubanga $5,000 wegikubulira kakati ziri millions eza visa na biki ne air ticket obono zisobola oba tojja kuzisobola. Kati twagala abantu babuvunaanyizibwa bokka. Gwe bw'oba toyina $5,000 consultation fee gwe tokuba kubanga ojja kuba toyagala kutambula. Kakati aba Molax offices zaabwe ziri wali Ntinda ku Kisaaki Business Center. Bakubireko ku simu naye nga olina consultation fee noti 763 4 39994 noti 763 4 39994 oba okuba ekikago awali main office eri mu ggwanga erya America ku +185 73 12
37 23 ekikago ku main office osobola okubakubira direct nabo bajja kugamba ku kya consultation fee mugiteeka wano ku simu eye Uganda mukulu Luwemba ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga obiraba Biza anticipate nalabye mwazze engulu mukadde waffe Kasibati yatandise okutambula akaviri konna kasaze mukama yampadde ekisa ate oli agimanyi nti aba yakakula bayinza okuwa emyaka 25 ivaawo naawe amazima Katonda mugula nedda omulyanyama bwe yagisaze FS teyamutuwa mulyanyama yagambye wakinaana naye akaviri kali kati akaviri ko kayinza okuba akalungi naye emyaka gisigala gye gimu naye mukama tumwebaza ate abantu nabawadde offer bagende ku saluni wali Mmengo awo nga ku ddwaliro ku gate we nnyini saluni eriwaawo mugende babasala enviiri gwe kasitogamba nti mwami Kwezi yansindise bagiyita batya nja kugikwata erinnya manye bateekako amannya amazibu bateekako amannya amazibu naye bambi yakakomodde bulungi munnange okumwekyenyi yasaze kana ak'ekivubuka anti ateekako oluwula bakataddeko munnange balina ekikalaamu kibasooka ne bakuyisaako ne bamaakinga nagambye omwana era kati akukoba osala sikajjaawo atokajjaako kakunyumidde akale nja kukakumaintaininga mukubaluka gabe yayimbako omusajja abadde ayinga akaviiri nine tunyumira abalabi kubanga neddayi bamukola tebamukola kumuyiwa mu mazzi mwamukolimidde anze sinakolimira walukaga mukwano gwange nnyo naye nze nabadde mubuulira kituufu kakati nalukoola okukola walukaga ekintu ng'ekyo yasinziira ku kiddala ayisooka mwami Kwezi n'abatulaba ensonga za walukaga nsonga nnene nnyo ensonga za walukaga nsonga ki simu ngezi toweringa ki esimu yeyo kyobugagga kye nasigaza ndowooza simu ensonga za walukaga nnene nnyo ebyomugenzi nabimulekera mbamanyi tiwajijja ku mugenzi eyo yange ensonga za walukaga nsonga nnene bw'otunuulira political wise oba mu ango y'ebyobufuzi walukaga yafunye enkikoto girabanga gukujja ku ballot mu kaseera nga kana akukukyaka obukyasi obadde ku shuwa deal oyingidde parliament kubanga walukaga mu bantu beyeesimbyewo nabo abadde threat era abadde agenda kuwangula akalulu amazima abadde akubye akalulu abadde akakubye nga mu bwe tubala abantu abagenda okuyingira parliament walukaga abadde ku mwanjo abadde agiyingidde walukaga Zambaali n'abalala kuba kati okugibwa ku walukaga ku ballot waliwo eyasaze kiro endala 3 bw'omulaba asigazza mutwe muganda nga ow'emakindi muganda nga ow'emakindi agamba nti ekyagudde walukaga kijja wange okuntuukako kuba nalabye wano waliwo abagamba nti empapula ezo sizize bamututte dda yagambye mutwawe mukulu we ye yali ali ate abala bagamba za mutabani we kuba kakati kiri awo era nze sirabangako muntu alina mukisanga muganda wange Mulyanyama kati ye ayisaawo ayingidde parliament nyetaavu eyo andi kakati bwe babeera nga babiremeddeko nga ddala bituufu bwe boogerako bituufu naawe tobiraba kubanga amateeka bagamba he who alleges must have proof obujulizi butwale mu kooti so kati walukaga musaasira ku kyamutuuseeko sooka okumusaasira manye embeera mwayitamu era kati walukagaawo okudda engulu obulungi abamanyi musajja muganda mulungi alina okubeera nga buli lunaku buli ku makyanywa ebikopo by'obuugi 5 okudda engulu kubanga obuugi obwo bukuyamba okugaziya ku bwongo ate tebulina kubaamu sukaali mungi ate nga bagamba nti obwongo bugendamu buugi kika ki obuugi bulimu ebika obusera bwe bugenda mu bwongo obusera kyobolaba omwana omuto ono bw'aba akula bamuwa obusera awuuta ku busera obusera obwo buzimba obwongo ne bubeera nga bukola ki ne bubeera nga buddamu kaakati ku sayidi endala n'okwongera okubeera nti muvumu bulungi ennyingo zino zikomewo kubanga kati baŋŋambye takyayimirira bambi musajja wattu awuute ku supu w'endiga omutere awuute ku bugere bw'embuzi obunuulo onfuna
oba n'omuwaddagala awuute ku nkolongo. Enkolongo kyennyanja Ye yakimanya ajja kitegeera akinoonyerezeeko enkolongo esobola okumuteekateeka obuki obulungi kubanga bino mwami kwezi bye tulimu weewaawo bannayuganda ffe twogera amazima era ekindeesa wano kwogera mazima. Ebyobufuzi bya kaakati mirimu tebukyali buweereza ng'edda. Kyova olaba oli asobola okwekola obungodiira. Tewalabye mukadde waffe Mmengo wano bwe yakaabye amaziga ag'ekingirigiri Namboze kye yatukoze n'ogamba ensonga za Buganda ensonga Ssemasonga waakwogera mmeka ku fulu ya Parliament. Weebale nnyo olyoka oterewa ne tukaabirira amaziga agawaggonya. Ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga bamuvoola Namboze yavaayoko n'akaaba wakaaba mizigo emeka wandikaabye n'ogamba Ssaabasajja Kabaka temumuvoola bannange naye ng'abaana nga bavoola omutanda abaana nga bavoola mukuumaddamula Namboze ng'abunidde feno mu lulimi olwaffe eri olutali lwa mwezi bagamba abuniranga ya muto kituufu otegedde ng'akoze eki ng'abunidde otegedde so ebyobufuzi buli muntu akola kyonna ekyagwana waayitira. Kati bano bannamateeka ku sayidi y'abannamateeka nga nzizeeyo ku nsonga za Walukagga bannamateeka balungi nnyo ng'oli mu musango ng'oyagala okukola ki naye ate teri professional erimu bayaaye baffere nga y'abannamateeka nekyanaawangula nekyataawangule akyeteekako ayinza okugamba nti tugenda kufayiringawo bagita andamas order of andamas mandamas najula tuguma ajogera wano kakati olulimi olw'amateeka basooka ne bakubisa ebigambo ebyo ebizito ebyagundi ebya mukasambidde ebizito n'ogamba ononguwangu nga Walukagga alina kusooka tegenda mu dictionary. Bano bannamateeka omuli muganda wange Nalukoola bo omusango mu mata ya Walukagga baategedde tebasobola kwetika babadde bagezaako kupakira njovu mu kakutiya ekitasoboka kubanga nabo amazima bakola ki bagamanyi babadde bagezaako kufunirako politiko ki mileage kubanga omusango ogwo gwabadde ne public interest nga public eyagala kumanya kiki ekiva mu musango kooti esalawo etya. Ate ekirala gye tuddukira okufuna obwenkanya ebbanga lyonna tubadde tugamba tetusobola kufunayo bwenkanya kubanga omulamuzi olwaleero ali mu kugezesebwa omulamuzi Justice Kinobe yabadde mu musango ng'alina okuleeta ebintu ebiri perfect. Is a royal cadre. Ate mu mata ya Walukagga kituwa ekyokuyiga ali n'abasajja ba professional. Olwaleero Sseggona weewaawo si yeyawaaba omusango nga mulonzi yeyawaaba teri mulonzi awaaba musango nga talina backup ekola investigation ekola buli kimu. Munnamateeka buli lwalaba vacuum mu kintu kyonna amanya engeri ki gy'ayinza okkigatta. Kati ye kwagala n'obutayagala Walukagga abadde tayinza kulabikira ku ballot. Ekisooka qualification za Walukagga weewaawo abantu babadde bamwagala nnyo tebaagala biwuliriza. Era bw'okyogerako mu njogera ekibi abantu bakukyawa naye nze sifuddeeyo ekituufu kiba ki nze kyekifudde omukutu gwange guno ogw'enjawulo gwogera kituufu. Omuntu yenna ali qualified olwaleero mwami Kwezi watuula P7 certificate yo eya P7 ya PL eri expired in expiry date nedda so teriyo academic qualification erina expiry date ekyo tekiriyo tekiriyo kituufu kyoyogerako. So kati ku nsonga ya Walukagga kyo kyali automatic ono oluvannyuma lw'okumuzuula ate senga Walukagga kubanga ebyobufuzi omanya ebyobufuzi you don't create tocreating abo ba enemies bangi Walukagga abadde ne ba enemies bangi kitegedde abadde ne baki ne ba enemies bangi bayitirivu wekali abadde n'abalabe bangi. Waliwo abasajja be yayimbako awo mubamanyi b'e Masaka simaba badde ayinga enviiri okimanyi nti nno nti beeyerusa nti nno
era Bobi Wine bwe yavaayo n'abafuma ne Namboze n'abafuma Walukaga n'agenda mu studio n'afulumya oluyimba mangu neyekolaakola obusolosolo n'alutulaga ku TikTok nga bwayiye nnyo. Mwami Kwezi enjogo ebbiri we zirwanira oba empologoma ebbiri we zirwanira obusubi bwe bukola ki? Kati Walukaga wagwa mu lutalo olwo lw'otategeera. Baamulwanyisa olutalo olutali lulwe. Oli akutume genda oteeketeeke manifesto ya Uganda empya bw'enaafaanana. Gwe n'oteekamu olutalo lw'otalina kukola ki? Kulwana. Kati olwayo kye kitawaanya Walukaga. Naye Walukaga akyayina omukisa munene nnyo. Akyayinayo omukisa? Ogw'okudda ku bbaloti. Atya? Anti ekifo awo ekisigaddewo awo kyero si wano babalonda mu gwakusatu. Kozi bo tebannaba kwewandiisa. Ffe mu byobufuzi tetulekaawo gaapu. Luwemba bwe namanya nti sente zinkendeddeko. Ekyobaka wa palamenti n'ekita. Ne ng'akambakire 5 eno nginyweze. Nodda kwero si 5. Era nenzira kwero si 5. Bwe batampe si musango. Ngodda kwero si 1. Bwe batampe kwero si 5 nzirayo waggulu. We mupi? Kubanga kati waliwo awo bangambye Mwami Kwezi ab'e Nakaseke South. Bangambye Luwemba 231 jangu obujjajjaabo buli eno. Jangu tukuwe lutamaguze eno tetusobola muwa kyakuna. Kuno bagenda kimuwa kino? Kino lutamaguze ajja kifuna. Ninga lutamaguze ajja kukifuna naye wali 231 Luwemba wendi. Bangambye Luwemba jangu oteeke mu nkola. Luwemba jangu oteeke mu nkola. So kati awe tuli Mwami Kwezi. Ebyobufuzi tewali kifo kitono. Buli kifo kiba kinene. Kubanga gwafuuka mulimu. Ssentebe w'Eruswano akuba stamp. Lindako omuyita wakuzannya. Neekulemya visa. Okufuna stamp ku kyalo mu ofisi ya ssentebe guba mutwalo wakati w'ettaano n'omutwalo. Kituufu. Gugamba abantu bameka abagala stamp. Okukolera endagaano baba ne percentage baba ne 10%. Ezo teziba sente. So guba mulimu. Muganda waffe bw'abeera nga gaapu weeri opportunity yasobola ogikozesa ey'ero si wano. Ne bamulondera awo. Kubanga ekyo tekirina kuba ate gw'ogamba nti aba wansi nnyo banga abavudde abeero si wano. Ero si wano eba y'amaanyi si. Iba y'amaanyi. Kubanga yetandikirwako ebyobufuzi byonna. Ate kakati kimuyambako n'okusigala wano mu pule. Mu bantu. Mu bantu. Nze bwe banyima obubaka bwa paalamenti ne banziga omukolako ekifo ky'NPP mobilizer national mobilizer. Sebo wagwa mu bintu. Ndi wa bulijjo. Wagwa mu bintu. Ndi wa bulijjo. Era gwe oli mu bantu. Ndi Ssaabakunzi. Budget ogirina. Budget njirina weewaawo nsaamusaamu. Naye ng'ogirina. Naye kitegedde ne woofiisi nkola ki? Ogirina. So kati Walukaga bw'aba anoonya woofiisi mu by'obufuzi nga wano kubanga baatumala tunominatinga senga babadde bamudisqualifyinze abadde denominated nga waliyo chance endala wano ku local government abadde addayo ku bwa meeya. Kati ekya meeya kyagenda. Kati ekiriwo kya ssentebe w'ekyalo oba bachairman ba boda boda ab'ebibiina by'obwegassi ebyo tebinnalondebwa. Babironda mugundi mu by'obufuzi. Ate lwaki? Chairman ba boda boda. Division osobola okuwa chairman wa boda boda division. Badde simanyi munno. Asobola okusigala mu kyengera. Nga chairman wa boda boda. Wa boda boda. Chairman w'Eruswano. Twawula development group. N'abeera omwo. N'abeera mu bantu. N'asigala mu bantu. Kuba kati wano kyenoonyeza Walukaga asigale mu bantu. Kubanze Luwemba bwe bankuba akalulu nasigala mu bantu. Kubanga kati ate ye akyalina omukisa. Abalonzi si bamukozeeko effujjo. Si be bamukozeeko. Ayagalwa. Walukaga ayagalwa. Kakati Walukaga alina okwekumira mu bantu. Era Walukaga mu bano abeesimbyewo abadde abalwanga omusajja asinga okwagala abadde ageraageranyizibwa ku Ssegirinnya. Kubanga ne manifesto kwabadde atambulira nze nagimuwa. Walukaga? Nze namuwa. To be honest, nze namuwa photocopy. Ye na designinga ne mugamba nze yannema. Abantu tebanfunamu ki yiyo tambulira okwo. Obola abo badde omusanga ekyengera ng'agamba mu nnaku 10 ngenda kukola bwenti sente z'emmotoka sigenda zirya ebadde yange. Mwe badde ba think tank abe. Yes. Ate ekirala Walukaga teyanneebuuzaako Mwami Kwezi. Nze nali mu lutalo lwa Ssegirinnya olw'ebitabo. Wamma mwe mwalulimu. Gw'omanyi ekyaliwaawo
nga Sseggirinya akozeseza ebiwandiiko by'abaana b'emmere. Muganda wange Sseggirinya Allah amusonyiwe byonna ebyamusobako naye mmanyi yonna gy'ali wano wendi byenjogera nabyo bimusanyusa yonna gy'ali. Yes. Yannimba yalimba kuva kwasooka yali Sseggirinya yalimba okuva ku maama omukyala omwana nze n'emikwano n'abalonzi n'abalimbiramu n'abalonzi n'abalimbiramu. So ebyobufuzi bwe nti yasoma naye ng'ate ekituufu naye Sseggirinya yatetenkanya ati ebiwandiiko ebyo. So Sseggirinya mugundi S4 yagikola n'atagiyita S4 yagikola naye yagiyita S4 yagikola n'agiyita kati senior 6 S4 yakuye naye yakulimbiramu senior 4 Sseggirinya bwe yali mu lutalo olw'okweyiiya essomero nga likubanja sente you don't register mu biseera biri ebikadde toligikola ki naddala nga bakubanja sente nyingi kati kye yakola yeewandiisiza kusomera eddala n'atuulira ku ki bwe wamu mwali mumanyi pimbasi otegedde nga isomero bwe linaaba ne center number naye nga center number yaabwe baligestaringirawo baana bali sharp abalala ne babasuula ewa mukolere ewalala bebalaba nti tubalete first grade oba second grade ne babasuula ewa kati Sseggirinya teyaligestaringirawo yaligestaringira walala. Senior 4 yagikola ki kati senior 6 the same yo yagikola naye teyagituula olw'embeera eya duka twala eno haso biki bitegeera kati batuuka batuwawaabira okumanga Sseggirinya yali musajja muzibu nnyo respect yali my mugezi mentor nnyo nze yakwate fayiro omwali academic documents eza ngero ozikuuma butiribiri right honorable mwita right honorable kupanga yali musajja mugezi nnyo teri muntu yali asinga Sseggirinya magezi ga buzaale. Kakati senior 6 agitetenkanya atya kakatutuka mu vetting abinkwasa nze nalina clear bag era n'ekifaananyi ekyo nja kikuwaako nga nina clear bag angikoze eki yaŋŋamba bikwate tewabaawo n'omu gw'obiraga ebyo ebitutuusa mu parliament ne ngamba ya nange saakebera natuuka mu vetting nga tubitwala batuvetinga biki senior 6 bagiraba Sseggirinya omusango gwa Sseggirinya omanyi mu mateeka omusango guno gubaawo gwe gusetinga president oba gwe guwa ensalawo y'omuddako omukadde gusala omupya kati alemeseza waluka gw'okuyingira parliament ye Sseggirinya amulekeddewo akawaayiro era kyobulaba nina we nayize nga bagamba Sseggirinya towummula balabise oba tawummudde kakati singa Sseggirinya teyasetinga president ye tekyandibadde kyekyo bandisigadde bakola ki emisango gy'ebyokulonda gino bandibadde bagiwuliza bawalukagga bayingidde era kyandibadde kizibu nnyo walukagga omujja mu paalamenti n'omala gamuwawankulayo bwatyo nga akutte ku ssente ate n'oluusi akadiguli yandibadde akamaze okyegaba yandibadde ne bwandibadde obadde ogimaze nga ze wakozesa wali anti bakikuzaayo naye oba oddako ku ballot paper no kooti erangirira namba 2 eyawaaba omusango tebaddamu oyo gasiya kisinziira kuwona akuwawaabidde kyasabye bwayinza obutabawo by election kooti erangirira ono namba 2 kakati Sseggirinya mukwata empapula kakati Sseggirinya tukwata senior 6 agiwakankula wa ekyamazima nange nabitegeera ku olwo nga bamuwaabidde zaalimu olungodingodi nti yazijja Mengo kakati Sseggirinya okumanya nga bambi musajja wattu yali musajja mugasi bambi yalimba okuviira ddala ku top boss owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yamulimba era lwagamba nti omukwano gwali gw'amaanyi ye yali ayagalwa ng'omuntu naye yalimba Kyagulanyi n'amulimba n'amuzza wali nakkiriza kubanga kidandala amala okuteekayo omusango amala okuteekayo babiraba Sseggirinya agenda ku live agamba bino naawe si bituufu bakwatibwa nsaalwa n'alaga empapula n'alaga gazeti ku live buddayo n'alakola ati nagamba nzirina bawedde bano naffe ne tugamba ya mukubira essimu nagamba
abo Luwemba nabo batusobola tuzinga amaze okulondebwa bakwatibwa nswalo ali mu parliament amaze okulondebwa tebannalayira ono ataddeyo petition ng'agamba nti Sseggirinya talayira tazikola ki tazirina isi ya munominatinga mu bukyamu amanya ge yanominatingirako sigage tulwana mugamba ye bani bana bagalo si bituufu oli wa si bituufu kakati Sseggirinya okumumanya nga yali musajja mugezi ng'ate ebintu abyevugira yekka batuuka waliwo baganda baffe abaali basibiddwa mu bitundu by'e Kalangala Bedi Mutwe baani abo Sseggirinya Oweekitiibwa Kyagulanyi amuyita emagere ebintu bino sandi bigambye naye mbikubuulira olw'okuba nti muganda waffe mugenzi ate twagala okumanya experience n'okuyiga obutaddamu ggwa mu nsobi amuyita emagere amugamba owaayi nsaba ku mpapula ezo zindeetereko ez'obuyigirize ojje nkwetaaga ku makya wano okay Mr. President esimu bagikuba wendi kakati Sseggirinya agamba olwo ye ekituufu akikola ki akimanyi teyalabikako yalabika ku mini price ngali mu kwekalakaasa oli naye olwo ndi naye kakati aŋŋamba eno bato gye ŋŋendamu sigikwagalamu yange nze mmanyi abasibe ne muganda nange kanneegatteko mmanyi nagamba yange saagala gikulaba mu poliisi ekukwatira bwereere olwo yamaze okusetinga ne poliisi yamaze okugera nti amaze okunoonyereza bannamateeka be bamugambye kati kigezi tebakusaavinga genda mu kkomera kati kumbe bannamateeka aye kabe yeebuuzaako babaali bakimugwe nga tamanyi nti ne basaavingirayo mu kkomera etteeka likiragira ono okusaavinga through office of prison neetegeeza kwoli nti olina ki omusango gw'olina okukola ki Sseggirinya yali musajja mugerekekanya era kyovula nze ntunuulira abantu ne ŋŋamba nabannaabo kati akeera ku makya tagenze magere agenze mu kwekalakaasa oli abuuza omusajja namugiza ate mulabye eri kumbe ye azannya ki bintu bye technical button so agira awo bamugira bamubeezaayo bakola ki bamuta kati bamuta bambi yalina complications ezizenga mu mubiri n'afunamu awo bulwadde n'agenda e Kenya okufuna obuki wanoona kitambula agira alinda oli ali kukomera olutala alufueringira ku ssimu aga kati kino kyekiddako Luwemba tudda wano ng'obudde bwe butambula bukola tudda wano zanya bwoti so bulaba ffe twakuuma omukwano gwaffe era mu bulamu bw'ensi eno obanga n'emmizi ekyama kiba kyama n'omanya omuntu bw'obeera mu time mukadde nga oli ku kisenge mukwano gwo ki gw'oyina owa ddala abo abakwano no tetutera kubeera nabo kati yenze Luwemba nakitegeera Sseggirinya bamututte bamusiba bamutwala ku mini price n'obufaananyi mbulina abeerawo ku mini price mugamba mukadde wange bano kye twetaaga ze empapula we need to prove these people andagiro esimu yo girinaawo ono Luwemba nasoma bano baveeko ono Oggi wange nali prefect ku kiseera kino ngolo kikyagezaako kunteeka mu bwongo ekifaananyi kino kyolaba nali Amsterdam nasoma ebyokuteekerateekera ekibuga Kampala certificate njirina kakati ekitugira mu bwongo atandika otugirayo bw'equivalence bwa Nasante Sebagala bwe yasoma certificate bwa attendance ne bazikuŋŋaanya zikwetinge olutandika okugatta ne bagonza tugamba oyo oli ne bagonza ndi ne bagonza musajja wange bagonza n'akandima nga munnamateeka naga ono kati empapula ze za panel beating bagonza olwo yabuuse tubuuka tugamba empapula teziriiwo tutya okulaba nti musajja waffe bye tulwanya ebbanga lyonna tebifa bufu butogge ne tulwana ng'abantu of course Sseggirinya mu lutalo lwe to be honest with you
yayina emikwano Yes. ate ng'ensi yonna emwagaliza ate ekirala lwaki ngambye nti Walukaga abakuyingira paalamenti yandibadde muzibu wa kujjayo. be honest abatuwuliriza bino sandi bijjeeyo naye mbabuulira nti omuntu bw'ayingira paalamenti aba muzibu wa kukola ki kubanga anyiga amapeesa gonna ku ssente z'aba nazo ez'emmotoka ez'okwambala looni masuuti agamba nze okudda mu gundi ate sinzira ku zero kati Sseggirinya bwe yakibala bambi ng'alina tulina okukolera abantu ate twali twabiteekateeka ye n'amanya ndi kaakati kankolere ssente kanzize mu bantu ne tukola eddwaliro ne tukola ki kuba twali tubibagambye tubadde tetundaba kulayira tukyali olwo tugenze Kenya tetundaba kulayira tugenze Kenya tusabayo okulayira etuuka akafaananyi nkayina basindika gundi ki amabaluwa abantu abalina okugenda okulayira nali part of the team abantu abalina okugenda okulayira nanga Luwemba kino tukigusiza babiri olutalo tululwanyi lulina okubaawo nagambye maama talina kukola ki mulina kubaawo gwe ne Bagonza n'omulala bamuyita Nsereko Jamiru mwe mujja okumperekera tugende mwe mumva ku kido mwenga komanda 002 gwolina kubeera ku kido konze kale esuuti nenjimulaga nagamba kiwedde gundi y'ebbaluwa yo yiyo kaatutuuka mu kulayira waliwo embeera nga baagala omusaavinga bamusaavingira awo ku parliament bamusaavinga ku palamenti olwokinana ne ttiimu ye basudde enkesi kati Sseggirinya twasoma propaganda era olinze tasobola kunkuba kubanga nasomesebwa propaganda omu ku basajja abamanyi propaganda abandi badde ba professor mu propaganda ye Honorable Sseggirinya singa yasoma omusajja yandibadde wabulabe nali omu ku abo in fact nze best student wa propaganda nze student wa Sseggirinya wa propaganda eyasomesebwa propaganda ne tutandika okusindika Sseggirinya tajja kulayira ekiboozo ekyo tewakiwulirako nakiwulira baabasawo bamugambye bwe bati kyafumbibwa nze ne Sseggirinya abasawo bamuganye okulayira naye nga kyetugezaako okukola ki bano ba withdrawing abandyetolodde paalamenti awo kusaavinga n'okumukwata bamusaavinga bagwemu ki amaanyi kaakati gundi bwe yawulira ekigundi ekyo ekiboozo Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akuba essimu n'amugamba ssebo nkwagala olayire naye nga ye Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu tamanyi propaganda waffe ne tutambuza ekirala bigayegaye Sseggirinya abasawo bamuzuddemu kino si waakulayira ne tuteeka mu bantu kiri by election awo yakola ki yakubaawo kaakati ne twongeramu ekirala omusawo wa Sseggirinya amuwadde essaawa 48 ng'alinnya ennyonyi okweyongerayo okufuna obujjanjabi obusingako awo kati tumala propaganda oyo alinnya ennyonyi kiro ayingira eggwanga enkeera kulayira ayingira kiro ayingira eggwanga kubanga okumayanga story zaali zeetambulirako awo zaali nnene n'abantu nga bamwagala nnyo ng'ate naye amasannyalaze alina ki mangi kyawaliriza ababaka nga Honorable Zaake okugatta ku masannyalaze ga Sseggirinya era walaba yalayira naye yagenda naye muki mu kulayira n'abalala aba kamera ezaali zimulinze kati bano obukodyo bwonna tuba bakubisizza bateekedde okulwanyisa ebbali tetukuba paasi so yakuba ne wabaawo gaapu ffe ne tuyitawo era Sseggirinya mu kulayira kwalinga breaking news Sseggirinya alayidde ensi n'ensi ng'eri okwo olutumalo ekyaliwa omuganda wange twalina abakidandala baali tebaliiwa ng'oyinza osemberera omukulu yalinga omugole nze kwolwo namala okwambala essuuti n'enteekako gundi zino gloves zino ezikuba ennyondo ng'asemberera omukulu muganda wange Punch Kawuula osemberera waki okumusaavinga tebaaliwo abasaavinga baaliwo naye security twalimu y'amaanyi nnyo twali bakambwe nnyo ng'oyinza omusaavinga so n'amaliriza okulayira bulungi nnyo jjukira yali mukosefukosefu n'asobola okuba nti addayo tebamusaavinga ng'avaayo tebamusaavinga era kyova olaba mu kugoba Oweekitiibwa omulamuzi mu kugoba omusango
yagugobera ku technicalities nti tewaliwo efficient nga tebayinza kugenda mu kuwoza nga bajja mukubirayo. Wuliriza anti kakati omusango gwonna omuntu yenna bino byonna bya kooti okugendamu kooti ewangulwa mugezi. Olwo Sseggirinya centers omusango gwonna okuguwangula mu kooti oba omuntu yenna okuwangula omuntu technicalities kooti osobola okuwangula omuntu tebagukkiriza kugenda eri kuwoleza mu biwandiiko nga tebiriyo. Anti ze zino technicalities zenkugambye anti kyenkugamba nti omulamuzi yagugoba olwa lack of service. Anti kyenjagala okutegeeza Sseggirinya yakola kyonna ekisoboka obutagenda mu kuwoza kubanga empapula zaali teziriyo. Goyinza obutakola kyonna kisoboka n'afuba okulaba nti nno omusango gufiira eno. Anti kakati ekirala mwami Kwezi abantu kye balina okutegeera NRM tujagala eve mu buyinza. Mwami Kwezi ne bwoba kati nze Luwemba ndi opposition ne nina mikwano gyange ajje NRM. Kituufu. Ewaka mama wange we NRM taata we NRM nze ndi opposition. Naye tekinzijjako kuba nti bali baŋŋanda zange. Ate ekirala biringa mupiira ebyobufuzi. Ono bw'aba wagira mmanyi nze nempagira ki tuba n'emikwano. Sseggirinya yalina emikwano mingi nnyo mu opposition nga n'emu NRM ayina emikwano. Kubanga tukirize tugaane Right Honorable Speaker Anita Among yamuyamba. Ebangamba nti no yateekayo akasente kaali kangi. Yamuyamba. Okitegedde yamuyamba kinene nnyo okubeera mu parliament. Okitegedde olw'ebyo byayise kubanga baava bonna mu FDC. Okitegedde nze Luwemba olwaleero siri wa NUP ndi wa NPP. Naye emikwano gyange nnyo ne bw'oŋŋamba wano nkubire gw'ogamba nti oyo mukubire twogere agikwatirawo. Nagamba ki ekiri we tusinkane wano ye kale kiri bwe kiti tugenda tambula bwe tutegede eyo gye bayita emiki wano kola bwoti wano so kati emikwano olwaleero Walukaga gye yandikozesezza ate akola ba enemies baki bangi. So ekya Sseggirinya kyawukana ne Walukaga ndi Sseggirinya ye yazannya ekintu kye bulungi yamanya waje wayino kiggusiza. Oba Sseggirinya ekyamuyamba kumala kumulonda ate ono nga bamukubidde eno kyamu anti ya advantage asetinze president eno yonna yonna okwongera okutunula mu academic qualifications za gundi ye Mugenzi Sseggirinya obutaganya muntu kumulonda nga empapula teziwera obutamuganya. Era kyova olaba wano wonna we yaza bwe bagyogereranga Walukaga yansomesa Ekinyerere twakolanga bwoti nga balina kye bagatta ndowooza okuyisaawo baluka sikuluputi yaabwe. Sseggirinya agamba nti yansomesa Ekinyerere. Oli bw'aba yakusomesa Ekinyerere qualifications zize yakozesa okusomesa Ekinyerere amazima gennyini nga ne senior 40 yagimala. Ebyo sibimanyi. Ekitegeeza balina ekintu kyabwe kye baali bagatta. Yes. Otegede baali ba mikwano naye olw'okuba nti abantu beerabira ne Walukaga yennyini munenyamu yeerabira. Walukaga ng'omuntu ayinza okuba si yali obulungi ennyo naye jjukira oli yali mukwano gwo. Kubanga Sseggirinya nange twakola kinene nnyo okuyingiza Walukaga ku bwa mmeeya. Kubanga yali tamanyi kyakkola akalulu yakawangula naye nga tamanyi nti kalangira bakalangirire nti oba DR forms ezikola ki bali baagala mubba. Ffe tujjawo omuzannyo omweso ne tugukyusa. Yes. Era nga Walukaga yonna gy'oli you should give respect. Ekitegeeza abantu abataasoma beekolamu omulimu ne bawamba obuyinza nga ffe ne tutumanyi. In fact abataasoma be ba majority. Kituufu. Abantu abasinga tebaasoma osanga abagagga abangi nnyo abalina ebizimbe biyitirivu nga teyasoma naye nga mu kugatta emberenge tomusinga. N'abaasoma okutusinga abaasoma baali abagezi ennyo mu kibiina kati wentuula tebatuulawo. Okitegedde kubanga amapeesa ensi yakugatta tulandira ku bannaffe. Mwami Kwezi tekikuggyako okulaba nti Mwami Kwezi olina akalungi kagalize ku Luwemba tutemeeteme. Kituufu nnyo. Sseggirinya ekyamwanjagaza ennyo twawangaala nnyo nga tetwerimba. Okuggyako yakulimba ku biwandiiko. Yannimba ku ekyo. Naye golooza nti ku kisanja ekyokubiri Sseggirinya yandizeeyo. Ebiwandiiko yandibijjeewa. Yali abigasi. Abigatta atya. Kati bw'akitegeera nti wano gumuzitooweredde agatta Machiwa Agentry eya Walukaga nga gye yagatta agenda kwa UIU. Era senga okulonda kubadde kwa kubaawo oba okusunsuula kuno
Sseggirinya yandibadde yatikkiddwa nga tewali gamba nti obulwadde bumukosezza singa yagenda nga bw'atambula yandibadde yatikkiddwa era nga he qualifies to be a member of parliament. Kamachiwa entry kano nga katukola bobi katuletera abantu ab'ekibugwe yali akola ebintu bibiri. Sseggirinya yali ali ku degree swaswa social work social administration. Yes, yali akola ate era at the same time nga alina wagatta diploma ey'emyaka emeka. Kati ekitawanyiza Walukagga singa yagattayo certificate eyawanuya naye ebeera equivalent eyawanuya ebeera equivalent. Yes, ebeera equivalent. Kisinzira biki byokoze eki byosomye. Yes, noba ogattayo diploma eya 2 eba equivalent to senior 6 awo yandibadde naye kakati yagenda ku degree y'emyaka emeka ey'emyaka 3 naye atabala nti okutuuka wali ku ssaawa y'okusunsula ajja kuba takoze eki oba option endala aba university okumuwa provisional results okugamba nti Walukagga egy'emyaka emeka kubanga zo ziba equivalent ez'emyaka 2 teyakikola. Ani yakotogera Walukagga mu nsonga eno yonna? Eyakotoye kennyini yeekotoggera atya ate kakati waliwo osooka kweyagala. Oyinza okwagala mukyala wo okusinga ggwe omubiri gwange okusinga ggwe sobola okumuwagala ate atya nze n'ensiiba enjala ye ne muweereza ekyemisana era bagamba sooka weeyagale anti tolabangako gwe tosibangako njala naye girlfriend wo n'omuweereza akantu kisisobola ekyo kati ndi oba gwe n'olya ebinyeebwa ye n'omuweereza fishi kati ndi eno tukola kantu tuli mu kulikodinga manya nti ekifo ewange manya nti ekifo ewange nsobola okwagala mukyala wange okusinga nze kubanze nagamba bwe mba ndi ewaka era nga bwe mbufulumye ayalako ndaba tubufuluma ffenna otukuloga ayalako ndaba ndimakinga sikulwanga aleeta abatujju ne bakutambulira empozi nga beerigombere mu ddiiro nawe kisoboka ate kati nasala amagezi nina sigundi kamera eri ku simu yange ekifo ewaka mba ndaba kati essaawa eno katonagikeberako ndaba ensonga eba teyagguse akugereyo likodinga futa gye mba ndaba songa zijja kutambula sebo nkubuulire ekintu mukazi kireme kulega bikya. Waliyo nina mukwano gwange yali avuga boda adde ewaka bamugamba mukyala wo naayenda agamba nedda tekisikirizibwa. Kati ono ababoda balina omuzadde ewaka asooka kulaba mawulire eno omukyala agenda eri mu kinaabiro bino ebyebweru kumbe ono omusiguze asooka temerako mu kinaabiro. Kati omusajja alaba aludde yamuyita maama gundi ko byangu ajje ng'oluddeyo buli lwengira olwayo akola bw'ati akebera agenda olaba ng'enswagiro gyeziri amasavu gayiise dda omanye ekyaliwo muganda wange omanye ekyali awo omukazi kate bamuggyeko obulago baneiba be baataasa era paka nakati oli yasigaza abaana bayawukana. So omukyala ayenda ebbanga lyonna omukyala musobola okuba wano awo motoka nga megatron yerigiisa ali mu motoka eri akwatamu omukyala nga yayagadde si byangu kyova nze era mwami kwezi omuntu awangadde n'omukyala we for 50 years 60 years 70 kati gye n'Omuseveni oyo omulaba omuwa respect ng'omukulembeze ayinza okubaayo n'abakyala be ab'ebbali tebabulayo naye omuwa respect okuba ng'akumye mukyala we okunyweza amaka kituufu otegedde ate era n'abakyala abo kati nga Janet n'omuwa ekitiibwa ayinza okuba naye akolako ki tasobola otegedde tayinza towakanira mukazi naawe nedda Janet nedda mwami kwezi towakanira tugende ku mboozi endala tugende ku mboozi endala ya Janet tugiveeko oyagala kunkubya miggo tugiveeko kale tugivuddeko eyo atidde kakati Walukagga magezi kigoomuwa Walukagga amagezi gemuwa magezi gali gamu sijja gakyusa bw'abanga ayagala okusigala mu byobufuzi okubeera active okubaako ne wootambula kubanga ebyobufuzi tufa nnyo office oyogerera mu capacity kituufu ne budget ng'ovudde mu bino kati option eriwo ya ssentebe w'ekyalo ye political
office yo kesigadde okulonda yesigadde okulonda era ako tajja kuvuganyizibwa abantu bajja mu compensatinga afune emitwalo gye 12 omwaka omwaka gye babala mu mateeka naye diru eziyiseeno ez'okutunda ettaka n'ebirala otherwise walukagga kwagaliza birungi byereere Magoola ono asobola okuyita ku Sseggona Magoola yakalidde dda ate yogera ku Magoola yalidde dda era ffe nga bannankyukakyuka nti agende Busoga Magoola ffe nga bannankyukakyuka ffenna tuli mabega wa Magoola twagamba wano Waiswa Mufumbira agende Busoga lwaki Magoola ye tagenda Busoga anti kakati Magoola aludde nga yeesimbaawo yesimbangako wala bika byanjawulo ate n'ekirala amaka ge gabaddewo ndowooza for the last 10 years ng'ali awo mu Busiro okitegedde so Magoola tukwagaliza birungi byereere era ndowooza wiikeeno nze ndi tiimu Sseggona kati wiikeeno yennyini ate lwaki nze ndi tiimu Sseggona ate lwaki nina ensonga zange nga nze ozinzijjako wayi kansibule abantu soko basaba akalulu ndi tiimu Sseggona soko saba akalulu akako akamagoola kaveeko nedda oli tiimu Sseggona nze ndi tiimu Magoola kituufu okitegedde nze njagala kati ndi ku tiimu ndi tiimu Sseggona nze ndi tiimu Magoola oli tiimu Sseggona nze ndi tiimu Magoola saba akalulu bannayuganda mbasaba kalulu kange bannakawempe North 1 Kyebando Kikaya Kanyanya ne Komamboga nze musajja yekka asobola obyogera nga bwe bigoberera Kyebando Kanyanya Komamboga Kikaya abalala babitamwa tamwa omubuuza ssentebe w'ekyalo wali yaani ndi mwami gundi bannakawempe North 1 nze mwana wammwe muve ku mwami kwezi bino byakoze eki mwami kwezi buli lunaku nziika era ne kakati linda kosirika era ne kakati bwe mva wano ngenda kuziika nanti nange we nakugambidde nti gwe obwa kansala Katobo kujjeko tukuwere ddala omulimu wali ku City Mochari oziikenga ositulenga abafu n'ebirala ebiringa kubanga omulimu ogukoze bulungi mubeere bulungi mwami kwezi tanjagaliza nedda nkwagaliza mubeere bulungi bannange nkwagaliza nedda tosiibula mwami kwezi tonjagaliza abambi tosiibula nze abantu mbabuulidde kituufu oziika nnyo ositudde emirambo nsabire akalulu kale bannange mbasaba muwe mwami Luwemba Luswa akalulu naye mukulu Lukwago mwami Luwemba bw'atuuka ku LC5 eyo ng'aligeze ku World Kansala muteeke ku kakiiko akasitula emirambo n'okujjanjaba bwennyingira City Hall Luwemba sigenda kuba wa bulijjo Luwemba njagala bwa sipiika katate akaherezo kavuddeko njagala bwa sipiika kyembala ekikulu njagala bwa sipiika olindako nze bwennyingira obwa nkwata obwa sipiika bwe nti mu 5 mwami kwezi osigala ki ekimu sisigala ki ekimu nkimanyi nine bw'obeera ku sipiika senga bw'onva mu ngalo at least akagundi akaherese bandabeko deputy mayor bakuwa akaherese bakampe akaherese obeere mu bantu oziike ojjanjaba abantu